waliwo getufunye okuba mu nsonga ezeesigika kibiina kya National Unity Platform. Waliwo ekibinja ku kitebe n'ebweru w'ekitebe waliwo ekibinja ky'abantu abaagala kaadi z'ekibiina kuliko ba MP n'abalala balina ebifo already ba incumbent mu parliament ne mu bifo ebirala n'abo abatalina bifo naye nga baagala kwesimbawo 2026. Kati tutegedde nti waliwo abeetegese nti singa ekibiina tekituwa bagenda kukola association. Bagenda kukola association nga yaba independents ng'esibuka Kavule Makerere. Tutegedde nabagambye nti mutumbule ennyo abakulembera ekibiina bawulire. Tutegedde nti waliwo association oba akabinja akagenda okukolebwa very soon nga Nuupu emaze okugoba kaadi. Abamu ku ba incumbent bategese okujemba era bagenda kukola akabiina akagenda obbagatta balabe nga badda mu parliament oba nga bafuna ebifo ebirala. Naye ezimu ku nteekateeka zaabwe ziri nti bwe tumala okuwangula tuddayo ku kitebe tebajja tugoba. Tubagamba nti mumanyi omugezi zino kaadi ziyinza okuba nga za muliro, kaadi zigenda kuba za muliro ate nga principal munyiivu na kibiina kinyiivu olwo bagenda okumma kaadi. Katutegedde munda mu bo bali awo bati batunuzaako limu bateeze singa tebabawa kaadi. Lisiti eyo nno tuli mu gikompiringa oba tunaagikuba tetumanyi. Singa tebabawa kaadi bagenda kukola akabinja akaabwe nga kaba independent ba NUP bajje beesimbewo abanaawangula baddeyo ku kitebe bafukamirage nti mutusonyiwe kasita twaleese wini eba wini oba twagiyima mutusonyiwe nga NRM boola beekola nti ba independent bayo eddamu ne bayita ne baddamu ne batambula ababeera bawangudde kakati ne baga nti nga neeri we bakola kati NRM ina numbers mpitirivu kakati NUP ngeje talina nnyo numbers tebajja kutugoba twesimbewo bwe tubaako naffe we tuwangudde tuddeyo. 2026 ebyo bigenda maaso n'okeka nti bitambula. Lisiti eyo tuli mu gikompiringa bwe naaba ewedde onaagifuna.